ezo onasonyiwa okujja kumulamu akadini ekibuzo kyange kitwa swalati asri abamanyi abamu batugamba swalati asri terina sunna ate abamu basanga basala sunna ngakosekonero imamu kibeera kiyawo awalaikum warahmatullahi nam eswala ya asri terina sunna min sunani arrawatib sunanu zino eziri arrawatib noli bwaba yagadde okusaala kabula lasri rakabiri akizibu zisaala naye teziri muziri esunna eza bulijjo ekitegedde oli bwagamba nti teyina aba ategeeza nti teyina min sunani rawatib ziri 12 oba 10 mu hadisi ya ibnu umar asri teyina qabliya wadde badiya kyaba ategeeza naye waliwo erakabiri oli bwaba yagadde ozisaala kabula lasri mubamu kubakulembera bazisaalanga na wamma ba'da al-asri tewali raka zonna zetusaala na hajati na muga muno inwanye ba hajati. Assalamu alaikum wa kibuze cyane waliwo zaka kakati baseka bajja ne babala mu bizinesi yange zaka gyenina okuwa naye ate nga nina omwana wa muganda wange yafa yetaaga okusoma nga nina okukozesa zaka eyo okusoma naye seeka kiramulwa kityanga ngisasudde mu installments nga wasasula school fees. ate ekyo ekibuuzo kirimu ebintu bibiri. Ekisooka zaka eweebwa omu ku bantu b'oluganda lwange ekyo kiri awo. Ekyokubiri zaka ngisasula mu bitundutundu ekyo nakyo kibuuzo kirala. Zaka Allah tabaraka wa ta'ala yagiraalika bw'amala ogiraalika era n'atubuulira n'abantu beeweebwa innama sadaqatu lilfuqarai walmasakin aya n'amenya abantu ba miteeko 8 suratu tauba abantu abo be baweebwa zaka. Zaka bw'emala okubalibwa eweebwa abantu abo abali mu aya eyo. Si kyatteeka bonna nti balina kumala kuggwayo. Wasobola okuwaako omuteeko ogumu innama sadaqatu lilfuqarai walmasakin walamina alaiha walmuallafati qulubuhum wafi riqabi walgharimina wafi sabilillahi wabni sabil faridatan min Allah. Ku miteeko egyo gy'abantu 8 osobola okulaba nti mpadde mwavu, mpadde mutambuze, mpadde ayina amabanja, mpadde ki. Amakulu zaka erina okuweebwa omu kwabo abantu oba abo bonna abali awo mu aya. Kati ekyokubiri abaffe wabeera ninako oluganda bw'oba omuyinako oluganda okkirizibwa era okumuwa zaka oba ogatte oluganda n'ofulumya ne zaka. Naye gw'owa zaka talina kuba ku bano bammanga, talina kubeera taatawo, talina kubeera maamawo kubanga obuvunaanyizibwa buli mu nsingo yo. Leka kwerimbika mu zaka maama guno omwezi mukutudde. Maama wo tomukutulira mu zaka, taatawo tomukutulira mu zaka, abaana bo tebayingira mu zaka. Abaana badde ngenda kuwa zaka ate school fees abo nabo mbakutudde zaka. Nedda abaana bo tobawa zaka, mukyala wo tomuwa zaka. Ne muganda wo nga gwe omulabirira wakaawo tomuwa zaka. Wamma baganda bo botulabirira waka obawa zaka. Abasigadde besoogedde njogedde abantu 4: taatawo, maamawo, mukyalawo n'abaana bo. Abo tebabawa zaka. Oyinza okwongerako w'oluganda gw'olabirira naye bw'obanga ali wala omuwa zaka. Kasaba nga agwa mugiri emiteeko omuwa olw'obwavu, omuwa olw'obwetaavu, omuwa olw'amabanja, omuwa ng'agwa mu miteeko giri. Wa amma zaka okugiwa mu bitundutundu kikkirizibwa. Osobola okuwaako ekitundu n'omanya nti omwaka gunaggweerako ekitundu ekisigadde nja kuba nkisasudde. Tekigaanibwa okkirizibwa okuwaako ekitundu ekirala n'okisasula oluvannyuma. Naam. Naam. Amasala gye gali eswala ya mukweyesa etuuka oba tetuuka. Amasala abaseka baffe bagoogerako nnyo ab'e Kampala. Ankulembera tankulembera. Kye nnyinza okugamba eswala ya mukweyesa sisobola kugamba nti nfu. Afunamu empere wa Allah awo simanyi. Naye sisobola kugamba nti eswala y'enfu. Ekyo kitegedde bintu bibiri byawukana. Sisobola kugamba nti eswala y'enfu. Ekyo sisobola kyogerera ddala. Kubanga okweyesa zambi ng'amazambi amalala.
bwe tunagamba eswala ya mukwesa nti nfu ffenna abali wano abalina amazambi nezaffe zigenda kuba nfu nezaffe zonna zigenda kuba nfu oba kitegedde kubanga ffe tulina amazambi getukolaki nezaffe zonna zigenda kuba nfu kati ye lwaki tumulondobamu netugamba eyiye yekkayo efa nolwekyo kwesa zambi tetugwana kwesa naye tusobola gamba nti eswala yefudde Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seeka okusomesa kwetoolodde ku shiriki. Nze mbuuza Jamwegumba ejjinja sheeyo omuntu oyo alamula atya kubanga akulogana amaaso gonaakujjemu egumba nabadde busiya netololo gye bali simanyi babita bikooko simanyi ebicupa simanyi ebihihi simanyi ebihimba ebiki ebikuba ebigumba babina amanya mangi bampadde amanya ngaana ebusiya ogendewo omuntu nakugjamu ebigumba aba akuloga aba aloza amaaso go nakugjamu ekintu nga si kituufu ekibuzo kyange omusomo gwewaliwo gwotomedde nnyo ku shiriki kati kibuzo kyange kigenda kusola kijeneza oyinza okulanga noga nti bannaye nga omushiriku tokizibwa kwegatta kuswala eno gye tugenda okusayira omufu naye sitabone nayingira obuyingizi nga tumanyi olwaleero ngaoli ku kitundu kyawo nogamba bannaye mushiriku tetwegattako ojja tuleeta ebizibu naye sitabone newesanga nga ki ayingiddewo omusango ogwo gubeera kuza afudde oba oyo azze obuzi abantu abalina obuvunanyizibwa nti baba basobola omujjamu bamujjamu bajja ne bamujjamu nga bwe bajjeewo ono mawale abadde akola nefujjo eryokusaba ssente agenda azinywemu waragi bamujjawo bamujjamu naye bwe bali ati bamujjeemu era nayingira omufu talina musango Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seka nina ekibuuzo kyembuuza. Sobola okuba ngenze kuziika kati wentuuka eyo nimbanga ekitundu ekyo kyendimu kibula simanyi weeri n'ekirala n'amazzi agafuna obuzunga sigafunye asiri nempitako nezuhuli nenzira wakane manga binensinga nanga nakatuuka waka nga ate eswala eyimiriddewo kati seeka swala ki gyensookerako manga libi kuba yala kasatu ate oba nsooka nezuhuli kwanza nedyoka nenzaala asiri nenzira ku manga libi ekibuuzo kyange seeka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Mbuza, mwemba msanja kapenda. Kandi kapenda. Ndi mubazi. Nefuna msajja wa kanisa. Nangamba mubajiri za kanisa. Kakati wako mchema. Kolera wasimkolera. Eto shimu. Etoko bili. Teneza umufu kutabaketu kakati wako kubanga umufunga mushiku banitendo bemeka wakili wanga abamusalira kuba okubanga tusalira nakanye omushiku mushiku afute banitendo bemeka. Assalamu alaikum warahmatullah. Seeka mbuuza ku bantu miteeke emeka betutayimirirako kusaalira jeneza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seeka mbuuzaako bwebeera n'obulwadde wange naye ng'obulwadde bwalwala bamutwala mu mbeera ya bushiri
atukeyo nafunamu akawuwangu anadda mu bisaala alamulwalira Senga posi ambayo. Yasembe fulabuda yasembe. Salamu alaikum warahmatullah. Nita koshe. waliwo abantu abasoma Kwesanga abamu mu bakyala baffe oba basisita baffe baba ahada nga beba dokita ba nga wafuna obuzibu agaba biidhinillah n'agenda ewa sheekha oyo n'amusomera ku lukwi oba n'amwana omunyobwa mansa munyo sheekha waliwo shiriki yenna oba Barakallahu. Manyira fabuza senga eswale muyitako. Newankubadde ebintu byasoose okwogera ebimu tebikkirizika kati ku nnaku zino. Senga ngenda mu kitundu nga ngenze kuziika simanyi kibula waje kiri eswala nempitako, ekyo si kituufu. Eswala tesobola kukuyitako nti olw'okuba kibula tomanyi ekiri. Fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Allah yagamba yonna gy'osobola okwolekera yogera erinnya lya Allah osaale. Nolwekyo okuba tomanyi kibula gyekiri tekigana kusaala. Saala gezaako okunoonya onoonye osaale bw'obulwa. Buuza abali ku kitundu ekyo kibula kiri ludda wa bakulagirire. Wati wali musiraamu yenna saala mu mbeera yonna gy'osadde eswala ejja kukkirizibwa ewa Allah tabaraka wa taala. Ekirala wuzu siina mazzi era nakyo tekikkirizibwa. Bw'oba tofunye mazzi fatayammamu sa'idan tayyiba, kola tayammamu okozesa ettaka era osaale. Eswala tekuyitako nti mbuliddwa amazzi, ekyo nakyo si kituufu. Ekisembeyo kyekituufu. Senga eswala kale empiseeko olw'ensonga endala, kale teekawo ensonga endala yonna. Eswala empiseeko naye ngenda okutuuka nga bali ku swala ndala, oba ngenda otuuka ntuusa awaka mu budde bwa swala bulala, nkole ntya? Eswala zisaalibwa mu oda nga Imaamu Shafii bw'agamba. Eswala zisaalibwa mu oda. Otuusa awaka basaala isha, beegatteko n'enniya ey'amagaribi. Bwe batuuka kulaaka ey'okuna gwe sigalawo otuule otoole salaamu, oba sigalawo otuule paka imaamu lw'anaakomawo otoole naye salaamu. Naye ng'ekisingako obulungi toola salaamu. Ibn Taymiya yagamba oleeta enniya n'oyawukana ku imaamu. Nga sahabi eyali asaazibwa ekkuba Muadhi bwe yawangulya, gundi bwe yawanvuya ndoza Muadhi fatana anta ya Muadhi, yali awanvuyiza essola, sahabi n'aleeta enniya n'amwawukanako. Kati imaamu bw'agenda kulaaka ey'okuna omwawukanako n'okola ki? N'oleeta tahiyatu n'otola salaamu, ate n'oyimuka n'obasanga n'okubasanga nga bakyali ku isha. So ekyokuba nti osanze basala isha tekigaana kusala magaribi mu jama, oba abamanyi bakikkiriza okusala wali magaribi wekka bumala n'ojja n'obeeyungako wano ku isha kikkirizibwa. Amakulu sooka swala ey'emabega kubanga ekubangibwa, wamme eno obudde bwayo bukyaliko, bw'ofiira mu budde bwayo tebagikubanja, naye eriyo bagikubanja. Ensonga lwaki gy'olina okusooka yo gijjewo. Eno bw'ofiira mu budde bw'essola bwonna ne bwe bayiseko eddakiika 4 5 tebakubanja sola eyo, kubanga obudde bwayo bubadde bukyaliko ate bunnaggwako. Ekya muganda waffe ekyagamba bw'obeera oli kapenta oba omuntu yenna akola emirimu ekyaki Dhuhuri emuyiseko, asula emuyiseko, magaribi emuyiseko, akolenga bwe ngambye. Kyengambye kirimu ansa. Kyengambye kyenyini kiddamu eyo ekyo kyemubuuze. Esswala zonna ezikubanjibwa zonna